Poliisi emaze olunaku lulamba ng'eri mu kufeffeta ebintu ebiri mu maka ga Adam Kalungi agasangibwa e Buziga. Wano we wagambibwa okuba nga omugenzi Cerinah Nebanda we yasembayo okulabibwako alyoka atwalibwe mu ddwaliro lya Mukwaya ensambya gyeyafiira. Poliisi era yatuukako mu maka gano ng'ennaku z'omwezi 15 Desemba omwaka oguwedde oluvannyuma lwa Kalungi okudduka, wabula ku mulundi guno poliisi etubuulidde nti bagezaako okwetegereza ennyumba eno nga bwe yali olunaku Nebanda lwe yafa. Tukomyewo kubanga twekenneenya ekifo kino bulungi okulaba nti batuyinza okubaawo obujulizi obulala bwe tusobola okufuna, era nga tubadde tuzze ne Adam Kalungi okuba nti atuyambako okuzuula obujulizi obulala twetaagisa okunoonyereza kwaffe. Era batutegeezezza nti basanzemu engoye z'omugenzi, engatto ze zissaako n'ebiragalalagala. Oluvannyuma lw'okumala kumpi essaawa nga 8 nga baaza ebintu mu nnyumba eno, Adam Kalungi azziddwayo ekireka gy'akuumirwa. Ensonda mu poliisi era zitutegeezezza nti Kalungi atwalibwa mu kkooti essaawa yonna.